Yes, twolekedde ekyatwese olwaleero nga bagamba best on a true story bashyirako ebyo byaliyo. Wuliriza. 90% of cops. Unagamba nti 90% career. Abasirikale abasinga bava mu police force nga tebakubye na kyasi. That was roughly 1,500. Wabula ku lunaku olwo kigambibwa mu kubalamu okwangu ebyasinga 1500 ebyakubibwa. An AK-47 machine. Twali tukute bupiso bwaffe obwa bulijjo. A weapon that was basajja bali bakute AK-47. Nanyi AK-47 mundi ya designing kubeera mu lutalo. Ebyase ebyamanyi byali biyiziddwa ogeza kukita mu body hammers za police. Used them in a bank job. Abasajja sebo babikwata ne babikozesa mulimu gw'okubba bank. America has ever done before. Kwegamba okola ekintu. Danger all around us. Omuntu mu America kyatakolangako. Baleeta akasamba tuko gye tuli. Maybe even the guy next door. Kwegamba ffe oba osanga ne mulirwana. Yakayise eddakiika 44. The North Hollywood shootout. Kali nga bagamba ku Lwokutaano February mwaka mugulengedde nga bagamba Michael Marsden yagenda bakulembera. Ne bagamba Ronnie Livingston tagenda kabulamu. Tagenda mu Kasaka Road yakwate kubo n'aveewe ne bagamba Rebecca ne agenda kubeera mu sinema. Douglas Payne wano sebe waba neighbor waliwo kapati kyava akwate kubo n'akonkona nguluko sebe kubira waggulu abaye mukwate kubo mugulewo kasiya mukola ki alukonkosa fujjo kanya n'akwate kubo n'akoma weeka. You okay? Oli okay? Yeah. Abaye akatuuka eka ne baddamu ne bakonkona omuziki. Wandibadde obeesonyiwa kono sigenda beesonyiwa. Zino embwa kati bwe zituuse zimanyira bumanyiizi. Babalemesezza okweba akasebo. Kajja kwa kyava afuna kigiriba. Yajja buzi ku solido. Wano ku meter box n'abasalako omeme. Abajjako bujja masanyazi nga bagamba Mario Van Peebles. Naye agenda kubeera mu sinema. Tujjamu eyogera mu kayitibwa Solo. What they say? Bagambye ekikooti balina kye boogedde. Kati yakwate kubo n'akoma weeka. Aba yakebako bw'ati essaawa kwegamba ne kuba alamu. Yakateeka wansi omutwe bw'ati. N'akwate kubo kyava asituka. Kati oseka ki? Bali bamulemesezza okwebaka abadde afunye akasi akawummula. Kyokka ate alamu nevuga ey'essaawa. Nga bagamba William Bistic. Kageno mu kaseera kano baakoze Ruda. Waliwo kabaka yali agenda maaso n'okusaba. Agamba Mukama amuyamba asobole okujjukira amakubo amatuufu mwagenda okuyita olwaleero. Alina ne Bayibula. Kyava asooka akajjuzaawo. N'akapika. Kati ate Ludda. Wake up, Larry. Wandibadde osituka gwe ssebo. Budde bwakedde dda. Waliwo bakabaka babiri baabano. Oza saa meka. Make some coffee. Wandibadde osooka n'ofukayo kakyayi. Kale ne bakuze ebbali waliwo omulala agenda maaso n'okwesettinga. Lodi bamusimba kakyayi obudde bwakedde dda. Kusoma ku mpapula z'amawulire. Waliwo ofiisa gwe baakubye mu mbuga. Yeah. Omumanyi? He was a good man. Yali musaa mulungi. The academy together. Kubanga twayita mu academy family eya police. So you're gonna mail those taxes today? Yeah. Kati ogenda kwate kuba oyitireyo olwaleero nti ye. Genda kuyitirako ewa meeyo olwaleero. Nakyakwe kujja muterezi. Yajja akasiibule mu mpolampola. Kazi wali lubuto. Lodi golaba officer detective. Be careful. Era mwegendereza ku mulimu.
kagenda mu kaseera kano bakoze erudda waliwo olwodi yali asiriikiridde kumala ebbanga baliwo nawulya obugombe bwa poliisi kyava asooka agezeeko okwekkaanya ebintu byagwa byali mu kabokisi n'akwatekuba agezeeko bizaamu gambe tuli kwanjula kwako. My father was my hero. Agamba mu kitaawe yali omuzira we. He died in his patrol car of a heart attack. Kitaawe yafiira mu patrol car emabega. He was 62 at the time. Yalina emyaka 62 mu kasawo yafiira. Yali ofiisa. Kyava asooka ajjawo oluto. All I ever wanted was to be just like him. Kinali njagala kubeera nga kitange. He loved it when I made SWAT. Era mu butuufu singa yali akyaliwo yandikyagadde we nafuukira owa SWAT. Owa we nagendera ku ttiimu y'abaswat. Bagenda bakulaga abantu ab'enjawulo. Waliwo nakyala akeeza otambuza amagujja ye. Kati no mu kaseera kano waliwo ataatunga essaawa agitungira ku giraavu. N'asooka afuna bino n'ayitawo nabyo. N'abiteeka ebbali. Bano babeera babiri ewaka. Eyo kasepiki mwali n'asooka ateekamu buleti. N'asooka apanga muli ebyasi ebya buli kala. Baabo laba ekyasi bwe kifaanana. Waliwo apanga ebyoluto, waliwo n'apanga ebyakasepiki. Kyava asooka yiwako uniform ya poliisi. Nono n'asooka yeeyiwako ebyambalo. Ne yeesetinga bulungi n'asika zipu. Ayambadde bode hammer boy. Naye kyava yiwako kavesti. Daba bano balina ziri bode hammer ezitazannya. Twadde eri kabaka eyakedde okwatikuba okuva ewuwe. N'ateekamu erudda oluto. N'akwata lubanto y'abofiisa n'agiteeka pembeni. Abasajja balina zi bode hammer. Ono ayitibwa Je Harris. Kyava asooka ateekako ne mutaaga. Waliwo abalina bode hammer ziri ezitazanya. Si b'ofiisa wabula balina bode hammer ezitazanya. Naye amala okwambala bulungi nnyo. Bwe batyo ne bakwateko ofulumayo. Daba emmundu ze bakwata AK-47. Bwe batyo ne bazaawo ne bagamba bagende. Weapons and tactics. And we respond to any situation. Unagamba nti ffe ttiimu yaffe ya SWAT Wouldn't really have the ekigwayo special weapon and tactics handle. Respondinga eri violence yonna. Era nga bambala uniform ng'eyaba patrol. Babeera bakutte ebisa ebimu ebyawukana ku by'abapoliisi aba bulijjo. Ye ttiimu eyali etondeddwawo. Kati eno SWAT y'aba LAPD. Abaayi kati kwe ssebo obadde luddawa. Nyina ba possible suspects wano eno. Ono abadde taliiwo. Baavaayo. What the hell happened in there? Kati kwe musiiko ki ekibadde kituusewo munda wali? I was there. Mbaddeyo. Hey, you gotta take it down a notch. Go Olina ogenda maaso n'okukakkana owulidde. get in the car. Biveeko tuyingire mu mmotoka tugende byesonyiwa ebyo. Abadde ssebo amulese mu rumu n'abagwagwa. Mugambe ebyo byesonyiwe tukwate. Past the hour and it looks like another beautiful day in the City of Angels. Kati waliwo katyopa akagenda maaso n'okuripootinga amawulire. Captain Chuck Scott. Ku bikwatagana ne traffic. Tuli maamuka ga Hollywood. North Hollywood. Trouble spots we'll be telling you about the next update. Bagenda maaso n'okunnyonnyola. Clear blue. Wali oyinza okuyita watali jjaamu. Bye. Budde bwakumakya. And we will have a complete Nga bw'omanyi obudde bw'okumakya ebiseera ebisinga jjaamu akwata nnyo. Robbery Homicide Division. Onagamba nti yali akola mu sekita y'aba Robbery Homicide Division. We get all the high profile cases. Ebiseera ebisinga ffe twakwatanga emisango egy'amaanyi. Potential. Al Pacino and Heat. Kati nga bw'olaba bino ebyaba Al Pacino mu Heat. Friday and all that. Okitegera
The only difference is that enjawulo eriwo eri nti those guys don't have to juggle 75 cases. abo bagayisi tebalina kujagulinga 75 cases. Prioritize. Abo bakwasaganya ebyababbi. My priority was them. Ffe priority yaffe yalinga ku basajja abo. The high incident bandits. Twali twabafunira n'erinnya eriyitibwa the high incident bandits. Erinnya lye twali twabafunira HIB. Make an early withdrawal. Bali sebo baba bakutte kubo kujja bakola kye bayita early withdraw. Ambushed them. Bali sebo bamaze okwambushinga kugamba banki seziwerako. Bakuba abakuma ku miryango. Bakozesa emmundu z'amaanyi. Our bank job is unheard of. These guys were an anomaly. Mutuufu okusira ku bank job zizonna ze nali mpulidde oba banka ze baali babbye. Bano abasajja baali basuka ku bantu aba bulijjo. We make promises like that all the time. Nakwate kubona ekisikana na mwandu w'omu ku mabanka bwe baali basse. That we mean it. Ne mugamba tofayo bano abasajja tujja bakwata. Ebiseera bisinga tukola ebisuubizo ng'ebyo. Another armored car. Then 2 more banks. Nawulira mu ssebo baali babbye ekimotoka ekitambuza ssente. Most dangerous kind. Waliwo ssebo era banka endala bbiri ze baali babbye. $1 million. Ne batolokawo ne miliyoni 2 eza dola. The good life, and they wanted to live it. Kimanyi kiri kimu kyokka baali bagalagezako kutambulira mu kye bayita good life. Bulamu obulungi. They disappeared into the wind one day, but I knew they'd be back. Lunaku lumu bakwata ekkubo ne babula. Nga bamaze okukola emirimu egyo gyonna wawona nakimanya nti balikwata ekkubo ne badda. Hey, did you see that? Olengera ekyo. Force 9/11. Lodi abadde agenda maaso n'okunyonnyola ku babbi ababadde babba. The Germans. Kumala enfunda eziwera. That practically makes you a jerk. Era nga ye mu police force akola mu kiyitibwa Robbery Homicide Division. Naye nga bakola ku cases eziyitibwa the high incident bandits. Be basajja be bakolako. Bano abakola early withdraw. Bajja n'emmundu ezitazannya. Mexican girls. I like the girl there. Kati waliwo abakwateko ne bajja bagenda maaso n'okuwaya. Twabye bali ku banka emu nga bagamba Bank of America. Morning, sir. Hey, Louis. Amakya amalungi. What do you think of my new wheels? Kiki oyogera ku motoka yange empya kono sufu. Njagala nnyo gold kono champagne. Color. It's called champagne. Kala gyerimu sebo bagita champagne eyo. Girengera. Hey, working hard and one day you'll be able to afford champagne. Genda maaso n'okola ennyo tomanya gye bujja maaso ojja ku affordinga champagne. Anti era nange kyesaba gasiya. Bano bazze kola. Kati erudda waliwo afanda akumba. Ono aba agenda yeeyira caayi. Bano b'ofiisa. Hey, you can say if it hurts. It's okay. Bwe biba bikulumya osobola okumbulira. Kiri okay. Here we go with that whole women can Manyi owoozaho. because of childbirth and years. Abakazi beefula nnyo mu balumi nnyo nga bazaala kyekkyokka. Stand the pain of childbirth, Henry. Kiki osobola okugezaako otegeera ku bulumi bw'okuzaala gwe Henry. Need to take that one of the salsa honeys. Teach me how. I can salsa Don't dance. start that again. Totandika bintu ebyo. I got flavor. I got mad flavor. Yeah, Nze nyina flavor zange ssebo. Central 9 Adam 37. Kati baba bali wano 9 Adam bafuna radio call okuva ku switchboard. 5 Family 5242 Radford. Baba wa address nga baba gamba se waliwo ka domestic disturbance. Waka domestic violence. Coming up over the Hollywood Freeway. Tudde ali bannamawulire abasindika amawulire ku bikwagana n'ejjaamu. South Highland, where a tractor trailer is broken down in the number 1 lane. Kakalino mu kaseera kano Streets. bano balodi ababiri bavuga emmotoka ne basooka bagipaakinga pembeeni. Bamala ogipaakinga pembeeni ne basirikirira. Batunudde Bank of America. Kyava asooka atula ku ssaawa. Late. Waikirabika bali kikeerezi. Naye nga bajja kujja. I'm cool. Gubeera mukakamu ko ndi mukakamu. I'm cool. It's just so freaking hot in here. Lwakuba wano wookya. Try taking 3 of these. Anti kyovula nze mize 3 ku buno. Naawe emirako. Bujja sobola okukakkanya. Don't worry about it. Mugamba talina kubweraliikirirako. Kyava akwate kubo n'asooka ayiwayo. That's about it for out here. Now let me show you the vault. I have 1 key, and Randy has the other, okay? Jangu okwate kubo nkulage safe. Okay. Nina ekisumuzo kimu. Manager naye aba na kimu. Little tool of it. Balina omukozi gwe bafunye omupya. This is 20s. Ezo ziri 20s. 2 bands. Zino 2 bands. Here. Kiba kiraga muno mulimu daayi. We keep 1 in here. Wano tukipingawo kamu. Neri mu safe tukipingayo kamu. The battery makes the red dye Singa omuntu akwate kubona afuluma ne ssente kati nga kabando kano. Kagundi kakabwe kakaba ne kabaluka then
ensawo gy'abatwaliddemu ssente nejjula ink. On the way out, picks it up, shoves it, Waliwo omutumbaavu yakwata ekkubo goes off. yali abbye ssente zaffe And kids anytime. kati aba agenda ebweru ne kagwa n'akakwata ekkubo n'akateeka mu nsawo kabwatula booruzi. 3 or 4 times. Simanyi bababba nnyo kono bakatuba emirundi nga 3-4 naye si wano eri ku bulaaki ewalala. Short, okay? You never argue. Yamugamba ssente zino zibeera insured. Gwe toyoma na muntu ng'azze okubba. Okay, let's go get. Gwe omuwa ssente n'agenda kuba munaye tekiri waffe bulamu. Okay. At that point, I kicked the door. Katwadde bali ku poliisi. I get 7 stitches. That doesn't concern me. Ekyo tekina makulu. You went charging in there like some freaking John Wayne. Ekintu kyenfaako kiri kimu kyokka mwakutteko ne muyingira ng'olinga John Wayne. Kyokka sirawo n'omuleka masekati g'abatumbaavu nga basatu. For a tough time, son. Your father was a great man. I'm fine. That's Lieutenant kugambye ndi fine teweetaaga kuzza bya kitanga. dozen cops in the LAPD, Donnie. And only 60 are good enough to make. Yamugamba ku LAPD police force kuliko abasirikale 9 era abantu 6 be basobola bokka okubeera ku SWAT team. Decisions, the right decisions from here on in. Era yamugamba asooka afune day off. 70-year-old. Okuva kati kyolina okugezaako okumanya nti okola right decisions. Asking your opinion. Sikusaba opinion yo. That's all. Kyekyoka kye mani njagala okugamba. Genda. You go, Frank. Hey, Ralph. Good as new. Should last you notice. Anti kwata eyo mpya simbi. Yeah, Okay. sure it will. Kakasa ndowooza ejja kuba asufu ejja kunkolera. Yes, Nti era ddala butereevu. let's hope so. N'asooka ateeka mu bulungi ebyasi. Oli ayitibwa Frankie. Hey, Donnie. Ogamba kiggwe. How are you? Oli otya? Bad. Anti sire bubi. Man, he was good. Kizaawe yali musaa musufu. Together 77th, right? He's my. Mwasavinga mwena ku 77th kono ye. That was a different department back then. Naye ate mu biseera bwe yali department ya njawulo. Here. I gotta run. Nina okwata ekkubo genda. Court, so, Nina ogenda mu kooti ndowooza gwe nja kwogera nawe oluvannyuma. thanks. Aya. Yo already yatugambye akola ku Robale Homicide Division. Well, Mu police force. Tiwa Frank. he is probably the 30th or 32nd younger officer. Ono agamba nti yo omulimu gwe ayaga nnyo okutendeka. Learn more than anything. Waliwo akatuke yali agezaako otendeka kati kabika ke kaali kaweza edambe ya 332. See situation. Bobby? Kwegamba akatendeka ne kasobola okuanalyzinga situation. Gwe Bobby soko mbulire. 2 needles in the back seat. Buli kimu kyonna kyamaze dde okutegekebwa. Got stuck? Had my gloves on. Atta boy. Buli kimu kyonna okirina nti 50 more miles of treads left. mipiira giri gitya. Pounds double up buck. Tank? Full. Amafuta gajjudde. Kaawa. You keep this up, I might let you have lunch. Singa ogenda maaso n'okuhola bw'oti. Bano be baasindise okujja okusika domestic violence. Ono yali asekula maama we ssebo. Baakwata ekkubo ne basooka bamunyweza. Bamusikanya asekula nnyoko we. Yitawo gasiya gwe. Ramon. 16. 16, that's good. Olina emyaka emeka 16. Is he using or running with the gang? Simanyi mutabani wakwesa enjagoba. Kono simanyi. I'm much juvie hall for you, huh? Oh, you hang with the big boys now. Nakuze obangamba ssebo otambula n'ababi. You gonna be someone's date for the prom tonight? Huh? Yogera nako. There's no father to help me with this. I'm Tiwaliwo taata ayinza kunnyamba ku kino. now. How can I stand up to him? Tetera mu butuufu oyo musajja kati omuvubuka afuuse musajja. Can. N'amukwasaganya nti asikyasobola mukwasaganya. Florencia, what's Maama alipotinga eri poliisi kwega mutabani wa musome mutabani wa akuze. About me. Bitu byakola kati bisusse. I know this, you mess with your moms again, man. Domestic violence ain't no joke. Yamugamba nti obadde ogenda maaso n'okumesinga ne maama wo. Okay. Domestic violence kiba kyakusaaga. And then his principal calls me the other day and tells him he has Yali asoma bulungi. months. Principal we yankubira essimu n'angamba mu mwana takyasoma okumala emyezi 3. Go to work. I get home late. Kati obitegedde ddi obadde tobimanyi. Work, man. Kuno nze nkeera genda kukola nkomawo kikeerezi. What's your problem, man? Naye buzibu ki bw'olina ggwe mutabani? Come back to the hood all enlightened and shit. Gwe seewo wakomawo mu kaalo. Ofula wakabyo okuba oli mu uniform ya poliisi. Ramoni, let me tell you something. Ramon lekambeko kyegamba. Recognize him? Onoomutegeera. Wasn't he the leader of your gang there? Ono si yali akulembera obubinja bwammwe. His mind and his nuts?
kati yafa bamusekula obwongo ne bamusekula ne bolozi. Oh, I got another guy here. Waliwo ne gayo omulala. Huh. That's O-Dog. Oyo ayitibwa Odo. You know him? Omumanyi? Dog, just where you're sitting, just now. Yakati bw'obbanga tono si wala nnyo bbanga tono eriyise emabega. And an after. Kati mbadde nyakanekanya feesiyo nga tonaba kuttibwa. Then kusiika n'engoma z'okuttibwa. Onagenda okujja nga si bo bagenda maaso n'okuwaya. Wabula asize wagezeeko kabule kuba akimanyikana katumya 16. How do you think you're going to end up? Ne kati golowooza ogenda kukomekerera otya? Bw'otove mu bintu nga bino eby'ekiyaayi. You need to think about that. Olina otandika okulowooza ku nsonga ng'ezo kati. Tuwadde w'abaana abaswami balina ssebo AK-47. Your junkies. Robbing banks in the morning and watching them. Naye mutuufu bano abasajja babeera nga banywi banjaga. Bakwata ekkubo ne babba banka ku makya oba emisana. Ne batambula ne bagenda ne badda eka akawungeezi ne bekkaanya. Ki kye baakoze ku mawulire. Testifying in the Cortez case? Ogenda gezaako testifyinga mu musango gwa Cortez? Done on that? Ki? Yeah, the cop. I think he's guilty. Nze n'ozoona omusirikale gumusinga. 3 cops involved. Anti bali basatu tali omu yekka. All 3 of them must be guilty. Kale bonna basatu kirabika gye basinga. Kano kana mahulire. You're gonna say anyway, right? Right. Si kyogenda okwogera. So now you've got a source. Kati olina source, eh? Back in '65 it was the Watts riots, then early '70s the Hillside Strangler, and mu myaka gya 1600 eyo byali bituufu 1700 ebintu ne bijja nga bikyuka. on their houses at night. Then along came Katonda watu. these. Kabadde kazifuna information kuva mu ye. Well, by then we all became a bunch of racists, right? Mu 1900 awo It's gonna be a while. we baakubira omuddugavu emiggo. 39. Fernando oza tufuka ba racist si bwe kiri. Big time at Riviera. Kati babagamba nti omulamuzi agenda kkerewamuko. All right, thanks. Okay. You know you forgot OJ. Weerabidde O.J. Simpson. Imagine that. Okay. I'll tell you what. Omanyi? Why don't you come by my house? Lwaki okwate kubona oyitirako ewange. I'll show you my Nja kulaga ebikwatagana ku nze. size 10.5. Nja kulaga engatto yange gye nakozesanga mirimu gyange. The other one's somewhere in Brentwood. Nyambala sayizi 10.5 ejjudde enfuufu. Era ba Franka. Lodi abadde azze ku kkooti kusiikana sseyaabwe gwe ba indaitinze. Naye asiikanyo kadde amawulire. Kati mu kaseera katwadde eri b'ofiisa bano. Payback. You're gonna get us in trouble, Henry. Naye mu butuufu ogenda tuteeka mu buzibu gwe Henry. He's the one in trouble. Oli yali mu buzibu sife. Sometimes you gotta do what you can. Ebiseera ebisinga olina ogenda maaso n'okola ky'oteekeddwa okola okuyamba abantu. Seen photos of a live case. Ogenda maaso n'omulaga keesi. Omulaga ebifaananyi by'emisango gye tukolako. Me, I don't stand up for Hey. You don't know shit. Gwe tolina ky'omanyi ku beliefs zange Henry. What I'm saying is, these days you would look at a suspect Kyegamba nti ennaku zino mulimu suspect gw'ojja okwata ekkubo ogende maaso n'okunyomereza bw'otyo. before a trial board. Tufune obuzibu okimanyi ekyo. Ono ye alina bilifu nti omuntu asobola okukyusa. Sobola okwogera naye obulungi kati naddala abaana abato. Kwata ekkubo najja gy'ali. Kyuka gwe. I can uncuff you. Leka nkuggyeko empingu. Musumulula empingu. You hungry? Simanyi oli muyala. I brought you some food. Nfuniddeyo ku byokulya. Patulaba ali wali yekkaanya mu butuufu amwewuunya. Julayo musaamu Naddiini. Kyava dda mu ggaali. Tuwaddewo abaana bali mu kimotoka. Boy. Balina kye baswamye. Era nga balina kye balinda. Agenda okuzza amaaso wa ekimotoka kikiri. Kikiri kizze. Baligana akamotoka. Gaamudika. Kati bagenda okuzza amaaso nga kigenda. Wobadde bakiswamidde kyayitawo buyisi. Oya ate kiragawa. Owa ekirabika si kye twetaaga ekyo. Twatomedde. Shit, man. Buno busa bwennyini.
katugenda kukola tutya Guys set up? ndowooza mwe muli set up tiye It's your turn to buy margarita. buli kimu kyonna kiryoke nti ye Louise, can you open up for me, please? Yes, sir. osobola okunzigulyako nti wali sibuzibu ssebo It's on your desk. bino ebisinga nabitadde ku mmeeza yo Judy. ono yajja akwateko asobole okugulawo banka olwedde bakasitoma balinze dde ebweru aya saawa 3 zennyini n'akwatekuba okugulira bakasitoma bayingire omanyi ekimotoka engeri gyekikereye tugenda tubba ebbanka I'm with you. nze ndi naawe siina buzibu agambye ekimotoka engeri gyekikereye tugenda tubba ebbanka ne basooka bagateeka tyemba hello Hi, honey. honey Did you get to go back to sleep? osobodde okuddayo okwebaka Nah, it doesn't work, does it? So you heading anywhere special? kati olina gyolaga ew'enjawulo Good to hear it. You gonna be late tonight? genda kubeera kikeezi ekyo ky'olwaleero Great. alina byagenda osooka okumaliriza I love you, honey. njagala okimanye nti nkwagala nnyo mukwano You're a cop omanyi bw'obeera omusirikale with second decisions and okola kye bayita split second decisions for death. ebiseera ebisinga ezireetera abantu ofa Then everybody else, naye abasigadde the police commission and all the reports, police commissioner ng'ogasyeko to take all the time in the bannamawulire ng'ogasyeko ensi yonna kega kibatwalira obudde what it is that you did. ne batandika okunenyako ekyo ky'oba okoze ate ng'ebiseera ebisinga gwe batolina kyako olina kusalawo mu bwangu ddala And sooner or later, mu bwangu ddala much of that shit can you take? kwegamba kituuka ekiseera nga tusasobola gumiikiriza mbeera eyo That's it. I'm gonna turn in my n'ogamba owaayi kati we bituuse enkooye sikyasobola zigumiikiriza mbeera eno kalina februali nga 28 1997 juya baatugabe basyako ebyaliyo bano abasajja bapakinga emmotoka ne basooka bateekako zino zimasiki bamala oziteekako basajja bawagguufu ne bafulumayo nezi AK-47 They're nice. Yeah, and they're fun to drive, too. waliwo nakyakwate kuba okweyongerayo tambuza maguja agekuza amaaso ng'alengera abasajja kagenda okuza owaya afande sokolengere abayaaye bagenda kuyingira banka wabula bakutte embwasi ziri hevwe ono yakwate kuba n'asooka akubira mwenda emwemu buli omu wansi kyebayita AK-47 boy eri etulika bw'oseguka ogenda fasyaga kulaba aseguka Possible. 211 in progress. banaye waliwo obubbi obugenda mu maaso ku Bank of America With AK-47. abasaaba bakutte AK-47 boy 211. Let's clear this street. Got it. All units, 211 in progress, 6600 Laurel Canyon, shots fired. ne batandika okugenda maaso n'okuyita units zonna eziri okumpi byasi byatandise dde ovuga ne babawa adress Described as large males wearing body armor and carrying bagamba nti abasajja banene bambadde bone hammers ate bakutte AK-47 That day, I was ready to say enough, and then onaagamba nti ku lunaku lwo mu butuufu okukyako ebyo bye nali mpise mu police force nali ntuuse nga njagala gamba kimala kansayininge mbisayininge you can turn your back on. wabula ate bw'omaliriza n'ofuna call oba tokyasobola kiddukamu Attention all Valley units. attention all available units waliwo obunyaguluzi obugenda maaso Officer needs help call is the most important call you can get. onaagamba nti singa ofuna call okuva ku switchboard Trouble. yekola eba ekyasise okubeera ey'amakulu gy'osobola okufuna Yeah. egamba kusindika information ne bagamba nti ofiisa bali mu ttabu PD was family. My dad was nze mu biseera byange ebikadde years. kitange Died when I was very young. mamange yafa nkyali muto n'esigaza kitange yali ofiisa State. kati LAPD b'ofiisa banne bakwatanga ekkubo ne bajjeeka ne bafuuka bakika kugamba ne bafuukira ddala bakika
That means your family. So that kati wawuli ekitunga ekyo nti waliwo tawo luguddwawo abasajja basekula bulabula n'ebisigadde oba omanya nti famire ye eri mu ttabo kati jjukira ali ku swat yakwata ekkubo najja erudda kyava asooka atumira abaana bayitewo tebalina budde bwe batyo ne basimbula swat special weapon and tactics. Moving your dead. I did 2 tours of Vietnam, and there's 2 things you never forget. And the sound of a machine gun. Those 2 guys were packing AKs, and I had a 9mm Beretta. Gun. 15A39. I want 1 unit on the north side, 1 unit on the south side, 1 unit around back if possible. Hurry up! Abasajja bayingiddewo kibalese kubba. What? Yitawo. Second set of keys. Who got them? Randy over there. Sinze nyina ekyomuze ekyokubiri ayina ekyomuze ekyokubiri ayitibwa Randy Yuli gwe sebo vaayo. Hurry up, bitch. Leeta ekisumuluzo gwe yitawo. Polisi yatandise dde okuzingako ebweru tebamanyi gwedda wano. Bali serious. There's something going on out here. I don't know. Kati ono musatu akola mbya parking yagamba aliwo ekigenda maaso wabula simanyi kigenda maaso bulungi. Nekyabika ekigenda maaso si kyangu. Kati bano abaali bagenda maaso n'okulipotinga amawulire ga traffic batandika okulipotinga nga bagamba nti waliwo ekigenda maaso ku banka. Kati erudda waliwo engeri y'akalwaliro. Ne be baali bakula amanyo bajja bekkaanye. Lodi yali atuuse ku seeni. Gino gye misango gy'akolako. Era nga yagambye nti bano bayitibwa the high incident bandits. Yakola mu Robbery Homicide Division. Tibatera gezaako kufuna misango bwe giti. Wabula lwe baba bagufunye gubeera muzibu kamala. Tegubeera gwa muzannyo. Essimu ya bank manager kirabika teriko bulungi oba teryakwata. Manyi? I want containment on the rear of this building. Right. Yabagamba bana basajja bagenda vayo mu ngeri y'etabo kamala bagenda fulumayo nga bali heavy. Uli yagamba ekizimbe enyaga tukizingeko kyonna syaga bakwate ku bufuluma. Syagala muntu kuyingira munda ate syagala muntu kufuluma. Muwulidde? Aya. Ono yagamba basooke bagoba civilian ku ssiini bonna baveewo. Nti kale. I'll let you go on one condition. You crazy? You heard the radio? There's bank robbers everywhere, man. Gwe ngenda kuleka. That condition is you stay your ass in school. Njagala okakasa nti bwe manku tadde ogenda sigala osoma ebitabo. I see you got the cross and the crucifix. Kirabo oyina omusalaba gwa Yesu. Anti ye. Right. Kale. You take this. Ngenda kusaba okwate ku bugende ne Bible. Yeah, take it. Gitwale. Man, what am I supposed to do? Kada mutufuze Bible ngenda gikozesa ki? Whatever part speaks to you. Kati nasoma pati kikono pati yonna eyogera naawe gy'oli gy'obogenda maaso n'okusoma. Mom again, I got her number, she got mine. Bw'okwate kuno oddamu osekula nnyoko maama wa ayina essimu yo nange nnyina eyiye. Bwe naakwate kuba okujja ojja kifuna nga kyokya sikyagala okomekereyo mu kkomero owulidde va wano genda kasya dduka genda genda. Naakwate kuba okusembera erudda. Ono yakimanya kirabika omuvubuka amulesi. Yasooka n'atuuka embali n'atunuulira Bible.
ono inakyali yakubidde poliisi. These two guys just hold. Waliwo bagaya abakutteko okuyingira mundaawo. You need to stand back. Tugenda kusaba oyimirire emabega. You need to stand back. Sitaani ng'emabega maama tukusaba busabi. 170. 405 is clear but slow in both. Eno ssebo walikirira naye ate egenda mpola. Skyfox. Fe aba Skyfox fe tugenda maaso n'okuripootinga. Bano bali ku jaamu. Balipootinga jaamu. Tulage okuza amaaso okwekkaanya. Waayise olindeko. Waliwo kyalengedde poliisi erina akabanka kezinzeeko. Bill. We got a live feed up. Why tulina ka live feed? Progress, North Hollywood. Kyalika waliwo ababbi abagenda maaso n'okuba ka Bank of America. Shots of Oregon. North Hollywood. Okay, good. Go live. Kirungi kale mukayisiemu ako. 3. Pulogulaamu yaliko baagisalako. We interrupt this program for a special report from. Tusobodde okuyingira pulogulaamu eno ne ka special report waliwo ekiguddewo. Kale abantu abali okupya obatandika okuvaayo omwomu batandise okuvaayo omwomu. Balaba poliisi ejjudde wansi. Kyupa zeetooloola. Kiki ekigenda mu maaso. Here, they've got to give up. Commander, hello? Ono musatu ageza kuyita ku radio kola wa. Barodi bayitawo. Wine sindika Vambi box kwate kubodde mu safe gula waneno. Twagala nsimbi teka mu kisawo ekyo. Ninga siku egusoose. Bali babye enfunde eziwuli yako ddala. You. We. Down. Teka wansi ekitwe. Kyava soka abala obudde. Wayi mwangu tugende. Kugambye kawansi. N'okusija kwa kiseti yabwe kirabika na bagwira. Yangu ateka mu sete tugende. Send it over here. Well, you want to drive. Kati bano balina akaduuka we baatukira. We got a major incident going on. Tulina ka major incident akagenda maaso across wali eri kabaka. Yes. Tugenda kusaba tukozese ku kifo kyo nga post. Okay. You can expand that perimeter right now. Kati bakwate kubo ne bajja. Tables here. Bamaze ofuna schematics za bank. Wache twanise blueprints. Hurry up. Aya. Don't look at me. Gwe sakalo ntunuulire. Apparently in the Kujja ng'oyagala kufuna kibalula. people are in the bank at this time. GM Kelly, we'll get back to you as soon as we have any more details. Sherman Way, Oxley. The direction East and west Hold on, they're very specific about. You're 10? Okay. Ne basooka beesettinga. Yeah, we've got 4 units. It looks like Laba. Nagera okuza amaaso n'alengera akasente kano. Akasente ke bateekamu kojja. Bwe kafuluma bwe kati bank. Kaba kabaluka bubalusi kyokka tekabeeramu birangi. Birangi ne biryoka bisaasana mu nsimbi. For a morning delivery. Munaye. Anti sente ndaziruda ko tubali tulinda za kumacha bali tubanabaleeta. Tetukyasusa sente nyingi mu bank kusiyati abatwade bababba nnyo. You want to go into their jams? Kale. Okay. Yitawo. Mbu tebakyasusa sente mu banka. That's right. Kusisa kububbe obadde bugenda maaso. No kyava akebera ku ssaawa. Why? Musituke kale mwena mudde wali eri. I can't see. Kulaba sisobola kugulawo. Employees do not access the vault. They changed the policy. Only armed transport can open it. Munaye bakyusa code number. Aba transport bokka basobola okugezaako giteekamu. Ababa balese ssente bokka basobola okugezaako teekamu code. We just gonna sit here? We can't Tugenda tula butuuzi wano kuba tetusobola kulumba. on him. We rush them now. The civilians. Singa tukwate kuba ne tubarushi nga basibiriyani bajja kufuna obuzibu. conflicting numbers. We don't know who's still inside the bank. Tetunaaba kumanya baani abali mu bank. Whether or not this. Wabula ebyasi bivuga. Shut up! Bano bakwate kuba ne babaleete bali mu safe. Mutuule eyo. Yamusikana akuba bullet. Akute AK-47. Nikairo Akanishinikov. N'ateekako endala clip. We're burning time. What are you doing? Uwayo obudde bwetuno n'okola ki naawe? Open it, bitch! Anti munaye aganya okugula safe mugamba agigule. I can't. Banaye sisobola. Gigule. N'asooka aliteeka kyemba.
bawulira byasi munda kati no mukasa kano bonanga baswami bakakanya omuyayi yakuba sefu ebyasi onagera okuza amaaso ebweru ng'obuduuka ebbali bukalu poliisi ebaswami oba ejja tugende ebintu byabinoonesa edda naawe jantugende gwe gitawo bano abasajja baali tebazanya baali bambadde akakokolo kaddugavu amaaso gaabwe mutuufu baali batiisa nali simanyi nti ngenda nasimatuka nze kyenamanya kyali kimu nti omulatina agenda kufa olwaleero ko kakibalyawo ne kamanya kagenda kufa tekagenda simatuka Larry, we got the money. Why tumaze ofuna sete kati? Omanyi abasajja we bali ebweru bana mawulire no baguse kano kakwati kuboneka bayitamu kwe kujja why soko fulume waliwo kyembazi kwate kuba olumbe wali erigwe zingenda siga kusoko kwati wano microphone buli omu yeetaaga gokya ono yayitawo n'asooka ayingire bali mu vita akutte no kamera oyinza okwokya akutte mbwasi alinga akutte ekizuka gwe kyuka genda ogenda fune wala gyogenda okuyita nyina meeting mu dakiika 10 mundaawo meeting yo tetukwatako kwate kubo kyuse motoko demabega gasiya yanguwa demabega kiriravu mukazi onanjagaza ati abino byekyagala nzize mu meeting kyokka nziza mabega laba tugenda gena maaso n'okumonitaringa situation kanina abagwagwa bafuluma wabula bambadde zibode hama ziri enka buno bu 9mm tebusobola na kuyitamu ate bo bakutte embwasi ziri heavy bwe bafulume bwe batandika sumulula bullet nina kyakyamukwata mugu oyo nayita wagudde obwedda bamugamba ave ku siini nga tawulira tena abasajja bafulumye bweru wulire emundu wulire embwasi mundu nkola ya murasha AK-47 mama nyabu katonda watu eribo yekuba bullet kwesigala wansi toseguka nakya bamukwasija mugu bana abali mu kalwaliro musawo abaakula omuntu erinnyo ono bakubye omukono bali abasajja balina omutima 15L10. oyo bullet Exiting the bank. afanda alenge yasooka nanyinya n'omuntu niyebuuza bwe bagenda batandika wabula bali open swat eri mukuba ejja Assault rifles and body armor. banaye njagala mukwate kuba mujene assault rifles They got 223 zone. mujene body amazi aya I'm hitting. bekyasi mukubye They got Kevlar. sebo balina kavaamu zaabwe sibangu zine mundu zaffe tezirina kyezibakola bekyasi yenyenya mbwenyenya wabula ye bwekwasa muganda wange ono bamukwasizza mugu nayita wagudde ettati nasooka kuba omulanga wewe gyawulira buleti gyakyusa nesooka ekoleera maama nyamu twafudde dda ono bamutwala kaasa bano abasajja kyayika bagudde dawusira ku ngeri gye bakubamu ebyasi
bakuba emmotoka musatu nasooka kakkana wansi ziri embwa tezizanya balina ofisa gwe basekudde yamugamba sooka onywera awo nywera nzija yajja amusikeyo oli akyusa clip babuleti Jim Kelly, I'm here live on Laurel. Jim, banaye siruga ndi live waneno. Currently in progress. Abasijja bakuba ebyasi. It's not coming from the bakuba ebyasi emuka. Usiya katonda abantu abanyuma okuba ebyasi be badda mawulire. And we're all bank in North Holland. LAPD. Ku TV wona seboge mawulire agaliko. Storm of bullets. Ono ye mukazi wa Frank. Anything and everything. Geno kyusa kyano zonna nga ge mawulire agaliko. I've been asked to respond. Katonda watu. Of a cop, you learn that every day, any day, could be the day that he doesn't come home. So you can either obsess and go crazy, or you do what I did, which is denial. Agamba nti bawe buli kaseera akwatanga ekkubo genda mu field. Bad stuff. Ye n'atiba nti oba osanga buli lunaku lwaba tagenda kudda oba si buli lunaku lwagenda osigalayo. Naye kati nga kyolina okukola mu butuufu kiba kimu kyokka. Either okubeera obuze sinakyo oba si ki okola ye kyeyakola kwegamba obeera mu self-denial. Muti wali kiyinza mmutuukako ono yeetoolodde ludda oyo basekudde waliwo civilian gwe bakwasa kati ne bajja bakyuse clip lodi n'abaza agenda ataasa omuntu yajja agenda ataasa omuntu kumbe bamaze okyusa akasijja ne kamulabu kakyusamu katini bwe kati musekula ku mukono bwekamusekula ku mukono n'asirituka ebyasi agenda ogwa ne kamukwasa okugulu musatu eno ali ku ttaka Help a civilian has been shot. Civilian akubiddwa ofisa asekuddwa But he appears to be seriously hurt. kyabika ali seriously hurt kwegamba alumiziddwa bubi nnyo buleti afuse buleti abasajja basumulula ebyasi baali bazesebo ne clips eziwerako ammunition eziwulirako ddala yakwate kuba gyasooka asiba omugulu guvaamu omusaayi yasooka n'asiba mugu Thank God. katonda yeebazibwe Don't worry about anything. teweeraliikira ku byanze nze ndyoke TV, yeah? Oh, yeah. wabirabye edda ku TV kono byatuuse edda ku TV banayi ebintu biri live tibiri live Everything's fine. I'm all right. naye gwe tulina kweraga buli kimu kyonna kiri fine I'm not worried. nze ndi bulungi No one's worrying. Okay. anti serayikidde Be careful, okay? ndi wano ndyoke wabula ekikulu kyabinabira mwegendereza amanyi bawe kesi ezakolako yeno kesi zezimu kwezo kwegamba ez'amaanyi zakolerako ddala Literally being ripped apart ez'aba high incident bandits through the car. ono musatu n'asooka lya kanvaali erudda bakubayokko kasajja ne kakyusa laba nno wa kamera agafuna bulungi amufunye agaweereza bulungi ono wasiraanidde Henry. Henry Henry. Henry Why don't you do me a favor? Nicole lwaki tonyambayo ekintu kimu kono kyonna kyoyagala You go ahead and pray for me. wandibadde onsabira I already have. ekyo kyonna kimaze dda All right. okay then kati tolina kweralikira siina gyendaga oba omaze dda okusabira abaswat bali mu kkubo Command post is 43 David. I need someone on attack 1 right now. ndaba nno obuzibu bayitidde kalwere baguuse ku northern bypass nga ssebo waliwo kajjaamu Frank, I'm about 10 minutes out. I'm gonna need someone to walk me in here. mutuufu ngenda kusaba omuntu anyambe eddakiika 10 zembuzaayo tuukawo naye Body armor, AKs. It looks abasajja balina bodeyama balina zi AK-47 yatemera wano
We train so we're ready. And that way what we do, it's automatic. We don't have to think about it. It's second nature. It just comes instinctively. We've seen our resources. Irange ekintu kye twali tulina okukola tetwalina kuddawo kwegamba kiddawo kirowoozaako nnyo. Kyali kijjawuzi instinctively. Firing non-stop. Why soka tudde munda? Base kule byasi ne basooka bakwateko okudda munda mu bank. Kati baze kuli loadinga. We got these. Yes, right. They got nothing but their Tuyina zino nti ye. Ate bo tebalina kyamakulu kye balina okugyako obumundu obutonti butereevu. Civilians are lying wounded, some critically in the Civilians waliwo abalumiziddwa. report of another uniform officer that has been Waliwo officer ali mu uniform ali erudda. We can't wait to SWAT. Mbutufu tetugenda kulinda SWAT tulina okuyamba ku bannaffe. Ono yakwate ku bajja ayambe mu ngeri esoboka yonna. Bleeding. What? You're bleeding. Okimanyi nti govaamu omusaayi. Ono agenda okwekwatakwata nga bamuyisaako erudda bullet. Konoze ndyoke. Earlier, Kati bakutteko okudda munda ku reloadinga. in a routine vehicle stop, Sergeant in the Glendale PD found an AK-47. Unagamba ti bano abasajja boona basebo baali bakwatiddwako emyaka ng'ena emabega. Jail for 6 Waliwo ofiisa eyayimiriza ekimotoka kyabwe agenda okwekkaanyanga emabega waliwo AK-47. months back. Ekyewuunyisa They're returning baabasibayo emyezi 6 ne bamala ne babata. ship. Looya waabwe n'abawolereza eri omulamuzi n'agamba nti babaddize emmundu zaabwe mu balina ozitunda basobole osasulira obumenyi bw'amateeka okubaawo mu nsi yaabwe. Kati gwe tebereza ebintu Hey, no thanks. Moron. 15L10, requesting the V100 RA unit. Copy that. V100 rescue unit is on its way. All units, we are on a citywide tack alert. All units on citywide tack alert until further notice. 15L10. Hold your positions. They could Musatu kyakola n'asooka anyweza ekisipi. hold your positions. Henry. 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 The RA's coming, Henry. Gwe kyolina okukola beera mugumu bagenda kwatiko bajje basobole okutaasa wooli. Hey. Henry. Henry. Get the hell out of here. Gwe vaano naawe owa kamera obadde ki? We're out of here. Waliwo owa kamera se baagiriiridde ne kanvaali. Oyinza okulowooza akutte embwasi. Stay with me, buddy. Stay with me, Henry. Officer needs assistance. Unit requesting help. What is your Officer yeetaaga assistance. 9. Bambuuza oli ludda wa? Need help. Bana neetaaga obuyambi mu nnyambe. on the way? What is your location? Oli ludda wa? 9049. What is your location? Bana oli ludda wa? 9049. Yagwa mu bugwe maanyi. 9049. Kano kamulengera. 49. Takyasobola kunyweza mu kugulu kwe. 9. Officer down. Code 3. He needs help. Code. Bana officer ali wansi yeetaaga obuyambi. Hey! Gwe. We gotta get that man out of here. Tulina okuyamba omusajja oyo aveeyo. What are you... Mu bwangu ddala. I'm gonna take this car. Ngenda vuga emmotoka eyo. Wait for me. Njeetooloole gwe nninda awo. Ngenda vuga emmotoka yeetula akwateko basobole otusembera wali eri. We're coming for you. Anti nywera munayi tugenda kukima wooli. Beera mugumu. You drive. I'll cover. Just created enough chaos and we're bound to slip through. Right? Tumaze okuliyetinga chaos ewerako ddala tugenda kuyita mu buyisi. Right now, the Nti kale. still inside, presumably. Police have not begun to move in. They're still behind their vehicles. Ofisa bakyali mabega w'amamotoka gaabwe. Oh, shit. Hey, if we make it out of this alive, you ought to ask them to waive your balance. Bwe tuva oli yali agambule bwe tuva wano mutuufu kyetaaga batwongere kasaala. Safe house tonight. I'd rather die than go to jail. Tugenda kwatiko bwe tusisikane mu safe house. Kono nze nfa nga sigenze mukomera. Kono totya teri agenda kufa. Aya. Kati bamaze okuliroodinga. Ne basooka bagateeka kyemba. Ono akwateko bagenda ataaseseya. Musatu asiraanidde wanagwamu omusaayi. Ndowooza omanyi ekyokukola. Kati baagala kufuluma. Bagenda.
Hold on, man. Nibadda nibafulu. Aya. Neddamu neseka buto. Omukono nasiga nga aseguka. Kibakoze akayumba ka sikaali. Bo bakulaga nti bagenda. Underway, and despite the gunfire, the officers scrambled out of their car and pulling another policeman to safety. It's just unbelievable. It's driving directly. I was at a point where it was out of my hands. It wasn't in my control anymore. Mbutufu nyina we natukiranga buli kimu kyonna kisuseeko nga tebikyali mu control yange. Over 50 or 60% of your blood. Kegamba ngamba boluzinga tugezenga 50% oba 60% ku musaayi gwo. I went back to a place where I remember chasing a suspect on. Agamba nti yajjukira mu biseera ebikadde alina suspect we yali agoba. Bajja badduka. Bw'atuukirudde n'asooka amwereza ebyasi. Went for cover. Tiyakola n'asooka alyamu kanvaali. I guess in some ways maybe I stayed. Wabula ndowooza mu kulya kanvaali yange nalwawo. By the time ngenda okukwata ekkubo okuvaayo. Actually turned up, robbed some folks. Omutumaavu yadduse. Kyokka ate gye yaddukira yakwata ekkubo n'abba ate n'attayo n'omuntu. Maybe you didn't do your best. Kati okuvula ne ngamba nti oba osanga nali sobodde kola kisinga kyange. Got hurt. I guess I knew that on. Kwegamba November yamu awo kati omuntu n'attibwa ku lwange. Fellow officer. Kati bwe nafuna omukisa guno ne ngamba sigenda kuddamu geza kuvembeya. Didn't get away. Ne ndaba ofiisa wange ng'agudde ku ttaka n'esalamu kwate kubo ngende mutaasi. Incredible! I gotta tell you, I am watching this. Bwe nafuna obuzibu obwo. Can't believe it's happening. Agasijja sebo bagasekule ekyakikukamu katini. Katino sente ze bamuteredde muno zaabaluka. Ziri esigadde ne bazisiga langi. Ziba tezikola. 50 cops outside. Abasirikale 5 abali ebweru. Strolled right back in. Abasajja sebo ne bakwateko ne badda munda. Nga tebafaayo. How's he doing? Kati akola ki? Whoever put that dye pack in there is gonna be dead. Ono basekudde. Man, total disregard for life. Kwate kuba nasooka dda munda. Onagera okuza amaaso ekisabo yamanya bumanya. Yamutedde mu sente enkyamu. Yamanya bumanya kaakomewo atuuse. Yaggalawo seefu. Webyasi ku seefu nga tebiyingira. As the gunmen continue to fire at the police officers as they try to make their getaway. Dozens of officers and civilians have been wounded. Officers abawerako balumiziddwa ng'ogasseko n'abatuuze. Ono yafuluma banayiga mala gakwata. Tegajja kupitako nga ndi wano. Absolute war zone down there. The firing continues. Bakikuba tekirina gye kiraga. Ne kisituka. Kibadde kimanyi bakikwasiza. Ku mutwe kwokka kw'osobola okikuba. Naye omutwe si mwangu kutayiminga. Kino bakyakifunziza. Keep the police pinned down, although these brave officers are refusing to back down. Officer baganya okubakinga down. Ne kizzaako endala. Well, it looks like one of the gunmen reached into his car. What's up? Mwaga kufunamu omusera. Come on, Nick. Namwe mujje. Bakikuba akuba.
bakiremeseza obulamu. Abaswati banoonyeza panya. 43 David, we are eastbound in an alley heading toward Laurel. Should be there in 2 minutes. Tubuza mausi 12 mu dakika tugenda kuba tutuuse. The policeman's return fire doesn't seem to have any effect. Ekintu bakikwabula tebakiteekako obuzibu bwonna. Kisooka kiweze abakyopo. We're gonna have to get out of here. Why, tulina osooka okuvaako wano akasajja kagatutta. Get out of there. Muveeyo mmwe. Babaga baveeyo kugamba. All your ass around the corner to B&B guns. Grab as many semi-automatic. Kwate kubo gende waliwo akaduuka akatunda emmundu bbali. Funa emmundu zonna zosobola okufunawo automatic weapons. Kine watyo kyafuluma. Aya. Ne batandikira bwe badde bakomye. Oli yadda mu mmotoka kati no njagala olabe. Kambe basyako ebyo ebyaliyo. Olwo bamukwasiza. You drive, I cover. Kati plan eri bwetu gwevuga nze nkavalinge. Bwe totya. Sebo kiwe kigatambula butambuzi ng'oli avuga. Emabega wali ebikozesebwa. Kisooka kijjayo endala. Wano waliwo akafo akatunda emmundu. Just continue to Bakwateko ne bajja ebbali. Abayi. Hey guns, we got a situation. Gwe guns tulina embeera ndowooza ogirabako ono ngiraba ku TV. Some semi-automatics, what do you got? Twaga osooka otufuneyo some semi-automatics. Anti waliwo eno. Ejja sobola okukolera. Waliwo n'eno simbi. If you really want something special, bw'oba oyagala ekintu ekyenjawulo. Remington 700 action. Waliwo eno ekyasi n'okijjamu enjawulo. I can't believe they let people just. Si bwe kikkiriza nti abantu bajja mu maduuka ne bagula emmundu. Wait 10 days for back. Anti kasita oba ng'olina ID ng'olina ne sente eziwera ezigula tewali tabu. Okay. Mutuufu teebereza mu Amerika waliyo amaduuka gatunda mmundu. Gali awo ng'oli bizinesi y'okusuubula mmundu. N'aguza abantu. Kati bamugaa sooka otusimba ezo zonna. Lodi amanya kimu kati ali mu ssente. Simanyi nti oba naffe tubituukako mu nkulaakulana ng'eyo. Nga wano tulina busitowa butunda mamundu gokka. Command post, this is 43 David. We are at the scene. Let's go. Tutuuse ku ssiini. Kati abaswati baali batuuse ku ssiini mu kaseera ako. Possible third and maybe even a fourth suspect in the bank. Basajja tebabalengera bwe bakuttewa. Okay, yeah. I want you to grab that armor car. Sooka ogenda ofuna ekiri ky'amadika. Got it, go. Tugenda kikozesa okutaasa abalumiziddwa. We have 2 suspects heading eastbound. Tulina abasuspect bakwatako okukirira eri mmanga. Suspect inside the bank holding hostages. Shots have been. Tukiwa nti waliwo owookusatu alabika okuba nga asikadde mu banka ng'akutte abawambi. Kubanga ebyasi bingi obwedda bituwulira munda mu banka eyo. Ono si oba muggyeko emmundu yamanya mu butuufu olwaleero afudde mu bwavu. Kati ani agenda okusasulira? Anti munaye lisiti ogenda gisindikira meeya. Baaba no bafuluma bavaayo ku banka. Omu ssebo ye agenda akuba buleti omulala ali mu mmotoka kyokka bavuga sipiidi 2. Tebalinamu wadde okutya tebalinamu wadde okweraliikirira. Teebereza. Abaswati be balina ku mmundu ezizitowako. Poliisi mugulewo. Bano bagenda okuzza amaaso nga kituufu b'ofiisa be bazze. Tiwaliwo waakusatu bali babiri bokka. Aya. Kino kye kimotoka kigenda kirescuing abalumiziddwa. Basivilian ng'ogasyeko ne b'ofiisa. Muyiteewo. Get a clear shot of the suspect eastbound on Archway from behind the supermarket.
bawa ye n'asumulula awo n'asulawo basatu. Bajja babitaayiza naye muganda wange kibayita AK-47 yemu ku assault rifles ezaali zaakayiyizibwa be yasooka okuyiyizibwa yayiyizibwa kabaka ayitibwa Mikael. Oba yeyingire emmotoka katono biralisa omubuzaabuza seyawa mugamba yingire emmotoka wabula kati atandise okubeera stranded. Yayitawo n'asalira wali. Njagala officers babeere mu buli nsonda bano abatumbavu tebalina kuvaana olwaleero. Nagekuza amaaso ng'emmotoka egenda ekimu kidduseeko kyakuba kyava asooka ayita erudda. Number 2 suspect driving the white vehicle headed east on Archwood. We've got number 1 suspect on foot. Number 1 is behind a long trail. Kati obuzibu obuli ku AK-47 bw'ekyamuka yeekyanga ono yasooka n'agijja ku kakiripa akasooka kasepiki najja ateekeko endala wabula egaanyi yekyanze tekyakateeka mu kyemba kugisikasikaku nga wa eyo n'agiwummuza wansi. Najja afuna oluto teeka kyemba ono yeyagambye muye tadda mukomera kama mbaya ni mbaya yesebo tadda mukomera. Hey, you kids! Get back inside! I'm a policeman! Go back in your house! Mumukwate kuwa munde muna mayumba gamwe. Nze ndi officer. Dabano road. Sebo yaja na lugha lwa fuck you. Tambula nga afande. Uno yakiswama. Bwekimulaba kyesekula bwese kuzi bullet kyosebo kyejjira waawo. Oh my God! Katonda watu. The gunman has just been shot. Sebo muku batumbavu yesekudde. Officers are moving in. He's not moving. Bofisa bamutuusyeko tamuvinga. Kati no wasigaddeyo omwali mu mmotoka. Baali babiri bokka. Looks like he might be trying to come in. Waliwo n'amusiranyiza agenda gwe musiru gwe. Omuyaya weta akamotoka. Agekuza amaaso nga siyamufu. Mwembasi. Muliwa. There are cars coming the other way. There is no police presence down on Archwood, mind you. This is a residential area. Looks like maybe he's trying to force someone to stop when the cars are going around him. I don't know if these people on the ground know what's going on. They're very lucky. Can't go through. Hey, Gwe sebo. you ride $10? Onageo tukano sebo ngobuzibu obuliwo kajjamu. Look. $10. Sokoleke. Alright? Yasasula no bakisibiri amwe kano mwabatwalire mundu. Twalire bafane bwasi. Block the street, damn it! Mugale street mbwa mwe namwe. Okay, he's firing. He just shot through his own window. The victim is running down the street. It looks like he's okay.
Looks like the gunman's reached into his car. Yasoka nakwate kubona yetula najja mu motoka ye. Kaina abaswati baguse. Jira nabo kati bayina ennene. Aina zino bayina M16. Aina AK47 bayina M16. Unagero simbule motoka okwagala ogitandika nga yekyanzi. Maybe he's stuck or something. Come on. Come on. That's the guy who's calling the shots. That's the guy who decides where and when it's going to happen, how it's going to go down. And that can't be the bad guy. Agamanti. Sebo. Banai. Suspect you. Kati njagala owulire M16 ne AK47. Unbelievable. M16 kola ya America. And shooting from point blank range. Aya. Kasajja sebo kali kamule muganda wange. Watch your crossfire. Mwegeneze mwengeri gye musasanyamu ebyasi. Boy. Kali kamu wabule kafusi ekirala. I got you covered. Zaukana mu ddoboozi. Nasika. Vayo. Abaswati balinga bana. Kasajja kali kamu. Ono kyabasooka kagwira kava. Yakabaza mugu. Kasetula ekigere. Nasooka akabaza. 1 2 3 4 Kumukaga nakakuba bullet. Kapia kigere. Mukena kwekwekei. Nayo nasooka aweerezaayo. Nasituka. Abayayi ne bamube vivi. Vivi. Kugulu bakuvunziza. Nakakana. Hala. Bamukubye vivi emirundi esatu. He's down. Why omusha akakanye ne muganda. On him. Stay down. Do not move. Why sigala wansi tosekukagwe. Sigala wansi oli mukwate. I thought to myself, here we go. But, you know, those are moments when your training kicks in. You get scared? Yeah. You stay scared? Better not. Yagamba nti sebo waliwo batuukira mu situation. Nalabira ddala nga kyayika weddi n'agamba kiwedde. Ninagamba olwa kasiyasi we katukira training yo nekugwamu mu kutuga ne kuyingiramu. Ubeera otidde naye nga tutolina sigala ng'otidde. Ebisigadde bitandika kwekola bwekozi. Bw'oba oli mutendeke mu mbeera ng'eno. Abasajja bakuba ebyasi. Bagamba okussa ku byasi ebyakubibwa. Mu byaddala bakuba ebyasi ebyali bisukka mu 2,000. Rounds 2,000 ezakubibwa awo ssebo. 1,200 ez'ebyasi. Oli yanyenya n'omutwe kyava akwate kubo ne yeeyongerayo. Naye eky'omukisa ekyaliwo bambi tewali baalumizibwa. Era okujjako bano bokka be baafuna obuzibu. Batibwa. Baakwate kubo ne basooka bamuggyako akakookolo. Baasekuddewo n'amagulu. Ngeri ya kikomando Kamala. We generally are supposed to have the firepower. They had the firepower that day. We had the willpower. But you know what? I'll take the willpower over the firepower any day. Unagamba ati abo abasajja sebo balina omutima okutusinga.
bisigadde basigala kulawuna kwekkaanya. Gambe tuli kayitibwa 44 minutes North Hollywood shootout. Era nga bassako ebyo byaliyo bino biri mu likode. Nageye okuza amaaso kyava alengera kalya kaboyi ke yawadde ka Bible. Kaswire tikiyabadde asimbye ka Bible. Think about it, the kind of firepower we're up against, that we were outgunned. People talk about being lucky, where you're lucky that... Onagamba nti okussa ku byasa abasajja bye baali bakotte. That luck is perfect. Mu butuufu abantu batuwolezanga timu mbutwali ba mukisa. And then you can be lucky. And I was... Wabula nze kitange yaŋŋamba nti singa obeera mwetegefu. That day when you think about it, the only... Ng'osobodde okugezaako okwetegeka bulungi. The suspects were the best. Era ng'olina n'ekyokusalawo then osobola okubeera ow'omukisa. Ffe twali twetegese. Era nga tumanyi n'ekyokukola. Kikyatufula ab'omukisa. Basiviliani bonna abali mu miziba bali batadisobetika. Nakyalo ono bamusimba magujayi. Yeah, partner. Hey, thanks, Bobby. Why, partner, soko fuleko okunywa kono webale Bobby. Ekyewuunyisa ne namukadde yabadde mu kayumba k'abasikali. Yafayo ali okay. Oh, sir. Dabano kye bakoze emmotoka y'ono champagne. Yeah, I know a buddy in East LA that can fix that airbag. Nyina kyali wange manya asobola okutereerezaawo. Kikatwalitse omujerega. How fast everything returns to a state of normalcy. In fact, the very next day there was a line of customers outside the bank, and one of the customers was complaining how the bank didn't open on time. Hey, life goes on, I guess. Así no es la vida. Se va adelante. It's kind of weird the way it happened. The morale in the LAPD was at an all-time low. The public was all over us, and then all of a sudden, out of nowhere, this happened. After that, even the media were calling us heroes. Nobody becomes a cop because they want to be loved. They become a cop because they love the job. But every once in a while, you get to put away some bad guys. And on that day, in 44 minutes of sheer terror, not a single officer ran away. And everybody did their job, and I think that means something. And in 44 minutes of sheer terror, there wasn't a single officer that ran away. Not a single one. I think that means something. That's our good? Very great. On Friday, February 28, 1997, the Los Angeles Police Department experienced a day of terror and remarkable heroism. The North Hollywood bank shootout will long be remembered as one of the country's most shocking displays of criminal behavior and an outstanding example of professional, heroic law enforcement. Yesterday's true heroes were the members of the Los Angeles Police Department. One thing everyone agreed on was the bravery shown by the police department. Police officers tell me they're just overwhelmed by the amount of support they've received. Now the officers are standing by this community, doing their best to support the community as they try to move on with their lives. My dad works in North Hollywood, thanks. It's nothing short of miraculous that no one was killed. In fact, what you're talking about here is it's multiple miracles. For actions above and beyond the call of duty, 17 LAPD officers were honored today for their heroics during the 1997 North Hollywood bank shootout.
Yesterday's true heroes, of course, the Los Angeles police officers, without bulletproof vests, without the same firepower, courageously tracked down and stopped the two heavily armed gunmen. I personally thank Commander Waller at the North Hollywood Police Station. The heroic behavior of many officers yesterday has triggered an outpouring. All of you officers of the LAPD, thank you. Many sent cards, yet others threw them. But thank you for what you did. All of your officers. We're here 2 years living in North Hollywood, and we really appreciate everything that you've done.